Mukama fevazibwe. Nze Boaz. Manyi wateredde dda onize. Tuse ne programu eno gy'oyagala ennyo gye bayita Sumululwa leero. Nvaale ku Light of Christ Church tukyeyitira ekiwonvu eky'omukisa n'omuliro. Light of Christ eri Mutundwe Kigagga Zone. Bw'oba ovudde ku Masaka Road, ovudde Jinja, ovudde Kampala, ovudde Entebbe, gwefuba kutuuka ku bitaala eby'Ekitebe ku sta. Kubayita ku bitaala eby'Ekitebe ebiri ku sta. Kasita otuuka awo bye biriwo byokka, bye bikyaliwo byokka, n'enguudo bazikola ndoza bagenda kusawo n'ebirala, naye for now bye biriwo byokka. Kwata Mutundwe Road, oluguudo olukusuula ku Kampala University. Neffe ekipande kyaffe kiri awo kumpi nnyo, kasita ova ku bitaala otambuzawo bigere, tolinnya mmotoka, tolinnyawo boda, tambuzawo bigere. Ekipande kinene kiriko Light of Christ Church, oba omaze okututuukako. Ku Light of Christ tuba ne services ez'enjawulo mu wiiki yonna. Ku Monday tuba ne services saa 10:30 paka saa 2 eyo yakutandika wiiki ne Mukama. Ku Lwokusatu tuba ne service saa 10:30 paka 2 eyo yakusumululwa n'okuyigirizibwa ebintu eby'enjawulo. Ku Lwokutaano tuba ne counseling essaawa 4 bwe zikusangawo mba nina okukulaba. Ate ku saa 10:30 paka 2 tubeera ne service era awo ey'Omwoyo Omutukuvu. Ku Sunday tuba ne service 3, esooka eva ku ssaawa 2 paka 3:55. Ey'okubiri eva ku ssaawa 4 paka essaawa 7. Ey'okusatu eva ku ssaawa 10:30 paka essaawa 2 awo nga bw'olabye enkoze omukono 2 awo, kubanga ebaamu okusumululwa, ebaamu okusabirwa okw'enjawulo n'okusiigibwa amafuta. Kaakati mukwano gwange, njagala oyite munno mugambe Boaz azze alina ekigambo ky'ayagala okwogerako, era mmanyi nga kigenda kukuyamba, ogenda kuweebwa omukisa. Mukama wange Yesu nkwebaza kubanga ompadde omukisa guno nate okwogera n'abantu bo, okwogera n'ekkanisa, okwogera n'eggwanga, okwogera n'ensi. Wa omukisa ebigambo bingenda okwogera Mukama wange Yesu. Sindika Omwoyo Omutukuvu atunnyonnyole, atuyigirize mu linnya ettukuvu erya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina, amiina. Nagamba luli nti tuli mu kigambo kye nagamba Abefeso 4 olwa 7. Sitaani bbanga. Kye kigambo kye njagala okubeera nga njogerako okumala ekiseera. Tolina kuwa Sitaani bbanga. Kaakati bw'okitunula bw'ekityo kiyinga ekitagenda wala, ne mwattu kigenda wala. Okuwa Sitaani ebbanga kye ki? Mpa ntya Sitaani ebbanga? Okuwa Sitaani ebbanga kwe kukola ekintu kyonna ekisembeza Sitaani w'oli, n'akulaba nti ggwe naye temukyayawukana, oba n'aba ng'aliko ekintu ky'abanja ekiri mu ggwe. Example endala gye nnyinza okukuwa nga nnyongereza ku ezo ezaasooka, okuwa Sitaani ebbanga kitegeeza okwekulubeeseza. Ndoza kye kigambo ekituufu kitya Luganda, okwekulubeeseza ku bijjulo bya Sitaani. Ebijjulo bya Sitaani, ebintu by'omanyi nti birimu amaanyi ag'ekizikiza, naye n'obyekulubeesezaako, n'ogenda gye bategese ebijjulo n'obirya. Abantu abamu balinga abalwala okulya. Kwegamba okulya tekukulekaamu na kulizoninga. Oyinza okubeera oli mulokole, naye buli mukolo gwonna ogugendako, buli mukolo gwonna toyinza gwewala, togwepena. Emikolo egy'okwabya ennyimbe, ffe abalokole tusaako abasika naye tetwabya nnyimbe. Naye ggwe ssebo ogenda buziba n'oweegatta ne ku kibiina kiri ekikaaba nga kyegayirira omufu aleme kudda kubattamu muntu mulala, nti olumba olwo teruddanga, ne bakusituza n'akantu naawe n'ojja ng'oseetula omutwe nga bamugamba wuuwi genda toddanga, oli awo mwabya ennyimbe. Tusaako abasika ffe naye tetwabya ki nnyimbe. N'oli emmere
gy'omanyidde ddala nti baagiwonzeeyo okuva ekiro n'emizimu baagiyisa egy'emagombe nagyo ne girya ku mmere. Abamu bakikola openly, baleese ekita ky'omwenge nawali ku bijja nga bayiwawo kkoone wansi bayiwawo okakasa ddala nti embuga yonna environment yamaze dda okuwambibwa sitaani, ne naawe n'ogenda owadde sitaani ebbanga. Okuwa sitaani ebbanga era kiyinza okutegeeza ogenda ku mikolo egyo gw'oyalula abalongo leero kanisa ogiwa excuse ez'enjawulo, enkya mwegenda ku mukolo gw'okuzina abalongo, ne muwemula, ne muvuma, ne musamira, ne balinnya mu mmere n'ogugere n'ojja ne babagabula naawe n'olya. Ne wabawo ne session eyo y'okuwemula, Nazaala awemula Sezaala, Sezaala awemula Mukamwana, omwana awemula Nazaala. Ebintu ebyo byonna ne mubikola n'omala n'okomawo mu kkanisa. Oluusi mukomawo n'agazimu agatanyenyezekako lwakulya, mwagala okulya, sitaani omuwadde ebbanga. Abamu mukomawo nga n'emimwa gikyuse. Kiki ennyo ky'olya ky'otolyangako? Kiki ennyo ekikutwala mu mmere gy'omanyidde ddala nti ya devil n'ogirya? Sitaani oba omuwadde ebbanga. Mutuleetera okusabira abantu emisana n'ekiro, naye ng'abantu bagenda banoonya sitaani gy'abadde awummuliddeko mu kotegi ye gy'abadde awummuliddeko, ne bamusendasenda n'ajja n'abeesogga. Oba oyinza okuba nga waliwo omuntu ku kyalo katugambe ng'alina ennyumba ye yamulema okuyingira, ng'erimu emizimu, erimu amajiini, erimu amalogo. Kakati najja aleeta abalogo be, abamu baava Kenya, Tanzania, abala baava Congo, abala baava Burundi, nti ne bakwata emizimu giri. N'afuna obuwero n'ayingira n'akola embaga Semabaga ne zivuga. Omuntu gw'omanyidde ddala nti si wa Kristo, omuntu gw'omanyidde ddala nti yaleeta ebyawongo awaka nti bye byatereza ennyumba, n'agenda afumba emmere, naawe n'ogenda ng'osunda omutwe n'olya ku mmere. Enkoko ze mulya, ennyama gye mulya, endiga ze mulya, ze zaaweereddwayo nga ssaddaaka. Kakati gw'olya mmere eya ssaddaaka, emizimu gyazze mbu gitereza awaka. Oba omuntu ayinza okuba nga yalwala olumbe katugambe nga lumulumye n'agenda malwaliro n'atawona, kati n'aleeta abalogo ne baluloga. Kanjogere bwe ntyo, ndowooza ekyoba kitegereka. Baamuloga kati ne n'aleeta abalogo ne baloga olumbe olumuluma, n'akola ekijjulo eky'amaanyi ng'atereddemu, bagamba nti awonye, n'akola ekijjulo. Ne bayita abantu, naawe mulokole n'ogenda ng'osunda omutwe n'olya ku mmere ey'abalogo bali gye bamaze dda okuwonga, abaavudde e Tanzania, abaavudde e Burundi, abaavudde e Buganda, abaavudde e Bunyolo, baasuze bagiroga. Kaakati gwozze olya. Ky'otomanyi nti mu mbeera efaanana bw'etyo, ono omulwadde aba anoonya bantu banaamukwatirako bulwadde bwe. Ngeri ki gy'ayinza obbusaasaanyiza mu bantu abalala ne bamukwatirako n'atafa yekka oba ne butamuluma yekka? Ogenda okuva ku kijjulo ekyo nga buli kimu kikuluma, omutwe gukuluma, olubuto lukuluma, magulu tegakyatambula, wawadde sitaani ebbanga n'akwesogga. Bayibuli egamba egamba etya mu Yakobo 4:7, Yakobo 4:7, Bayibuli egamba, kale mugyemukukirenga Katonda ne mulwanaganenga ne sitaani naye anaabaddukanga. Ffe ng'abalokole tulina kuziyiza, tulina kulwanagana na sitaani asobole okutudduka. Ekitegeeza bw'otoziyiza sitaani, bw'otolwanagana naye, atuuka ekiseera n'abeerawo n'akwesogga, n'akukuba, n'akuwangula. Ffe tetulina mukwano na sitaani, ekyo njagala okimanyi. Sitaani tetumukolako luganda, tetumukolako mukwano. Sitaani tuziyiza muziyize, sitaani tulwanyisa mulwanyise. Oyitiriza okwagala zaavugiddewa
party after party ku buli kijjulo gwe n'obulamu bweyawulako ne mukama simanyi dira obufuna bwabaawo emikolo gino katugambe egyayidi obanga gwe yali omusiibi omukulu abantu bonna abagabula yidi oyinayo abakwano bo omala okulya wano n'olya wali n'olya wano n'olya wali buli omu akumanyi ng'omusiraamu eno tukumanyi ng'omulokole buli kantu obeerawo waliwo ebintu ebimu by'olina okuziyiza sitaani ng'olina okuziyiza sitaani kulwanagana na sitaani lumu sitaani agenda kukwanika ate oswalire ddala sitaani bw'akwanika takwanula akuleka ensi yonna neekulaba sitaani agenda kukola ekintu lumu mu ebyogenda ngo tuweekomako olina addiction ey'okulya ne party after party twali ku ssomero lumu sijja kulyogera naye nali bagambako nali ndi ku O-level nasangayo omuvubuka yali ali ku S6 nga omuvubuka ono yakulira Scripture Union nze oluvannyuma namuddira mu bigere ng'agenda naye nga bwe nabagambye nti bwe nabagamba luli ku ssomero baakolanga ebizibya babiyitanga bizibya ne disco naye nga tukiyita kizibya ssomero terikukkiriza kubeerayo kiro namazina bwe gatyo naye era nga n'emisana effujjo liba lingi abaana nga bakukusa omwenge baguleeta bakola ebintu ebyenjawulo bingi nnyo kakati wali omuvubuka ono akulira Scripture Union banne bamusendasenda jangu naawe sijja kumwogera linnya ayinza okuba gyali sijja kumwogera linnya ayinza okuba gyali ne muyisa bubi ne yali akimanyi kyenjogerako yonna gyali ne bamusendasenda jangu bamuwadde ku mwenge nywako omumiro gumu nywako ebiri kati gino emitwe egyaffe egitamanyidde mwenge olaba ne bwe tuba tusembera ako kenywamu nga ngamba abantu banywe nvaawo nga mpulya njagala nkwatako nga mpulya ntandise n'okuwunga nga mpulya gunninye ku mutwe akatini ako kenywedde kati ono munnange bamunywesa ne bamunywesa ekifa yongerako ekivaamu kati nga tebakyamulagira ateekayo buteesi cupa azikubaali basanyuse mulokole yali muvubuka mulokole kakati oluvannyuma omwenge nga gumuyitirirako ng'agweri nga passing out ng'avaamu ejjovu ng'akola ebintu ebyenjawulo abantu nga batandika okuleeta okugereesa mu baana abo muvaamu abantu abalogologo n'abantu abaakulya mu famire enzibu nga bagamba nti omuntu okudda engulu omwenge bwe gumukola bwe gutyo wasaanawo omuwala n'afuka omusulo gwe mangu ne bajja bagumunywesa waliwo ekiwala awo nga mu buli ngeri yonna toyinza na kukyesembereza ebiwala ebimagufumagufu ebyo era nga bagamba nti ekyo ekyakutaasiza oyinza n'okuva mu ssomero ekiwala olwali okwogera ekigambo ekyo gani nze gundi nsobola omutaasa nze omusulo ngulina kivuka nga ekiwala nga kigenda wali nga kiguleeta nga gukyali fresh gwonna yavulula n'okuvulula nga bagumuyiwa mu mukamu abamugumuyiwa mu nnyindo ng'abejjagala ng'ayasamula ng'asesema ng'abimba ejjovu oluvannyuma ng'ateera ngadda engulu naye bwadda engulu olwali lw'essomero olumanyi abaana baatandika okwogera baayitanga erinnya lye ne bagamba nyinza okumuwayo erinnya omuwala ye kamuwe Nababi katugambe gundi nti amaanyi gakuli mu Nababi singa teyabaddewo singa oli mufu ye yakubadde omusulo ogwo akuzizza engulu omuvubuka n'abeera small teyaddamu kweyagala ku ssomero paka lwe yava ku ssomero nga yeekweka bwekwesi tayagala kubeera mu baana lumu sitaani ayinza okukola ekintu n'akuteekamu ekintu ne kirema n'omuntu yenna akikugjamu ekyo njagala mukitegeere kyova Bayibuli egamba towanga sitaani bbanga mu kkanisa emu mwalimu abawala babiri nga balongo omuwala omu yalingako nnyo atakisi z'omubi omulala yali bulungi ng'ali ku ttiimu eno yagobanga emizimu era nga yakulembe y'omu ku baageranga okusabira sisita we omulongo ng'aliko emizimu kakati naye sisita ono eyali obulungi ataliko mizimu yasabanga naye ng'oluusi yeebakamu yasaba engeri yeebakamu tosabanga nga weebakamu okusaba kintu kya ddala sitaani ayinza okukuba ekitala ne kikuyingira oba wadde sitaani ebbanga okusaba kukolerwa abantu abalina abaclearinze their mind nga mind eri very clear oli very alert sober 100%
tandika okusaba luli luba lutalo kati nga basabira omuwala basabiranga omuwala oyo okuva ku makya okuva akawungezi paka ku makya okuva ku makya okuzibya obudde ng'emizimu tegigenda naye lumu baabasabira omuwala oyo yaliko emizimu mulongo munne ali ku sayidi eno ye atalina busibe n'afulumya ekigambo wakati mu kwebaka ne mu kutegeera ng'agamba nti emizimu egyali ku muganda we gimuveeko gidde nti muye olwali okwogera ekigambo ekyo emizimu gyonna egyali mu muwala oyo ne giddamu n'abadde omulamu ejja effuntuza esabi lyasaba okufiirawo ng'emizimu gyogera ekigambo kimu nti ye yatuyise tuyingire kati mutugoba tugendawa ye yatugambye tuyingire mu ye oli tumulekera oli twamuvuddeko tuli mu ye ne gimunyoola omumwa ne gudda wano nga kkutu era ebbanga lyayitawo nga bamusabira aganya okuteera n'okufa n'afa naye oli ye eyaliko emizimu gwe gyavaako ne gidda kuwona yafa n'olwaliro akyaliwo sitaani ayinza okukuteekamu ekintu ne banoonya omuntu ali kikugjamu n'abula temuwanga sitaani bbanga kati ebyo mbiresenga byakulabirako naye ndi wali gwe apepeya akuba ebidongo agenda mu buli pate after pate omuntu afaanana bw'atyo gwe njogeraku wano waliwo bayibuli ekigambo kyeyogera kiri mu bakolinso ekisooka abakolinso ekisooka abakolinso weyayo 6:12 abakolinso ekisooka 6:12 abakolinso ekisooka 6:12 agamba atya byonna birungi gyendi naye byonna tebinsaanira byonna birungi gyendi naye nze sigenda kufugibwanga byonna kyonna sigenda kufugibwanga kyonna oba nandigambye nti sigenda kufugibwanga byonna naye nagamba sigenda kufugibwanga kyonna waliwo ebintu ebimu gwe ng'omwana wa Katonda by'olina okuleka byonna birungi naye byonna tebikola ki mu buli kintu kyonna ky'okolanga gwe ng'omwana wa Katonda noonyanga wa Kristo wagulumizibwa Yesu bw'abanga tagulumizibwa mu kintu ky'ogenda kukola please nkwegayirira n'obuwombeefu obusingayo okubeera obungi tokikolanga bwe twalokoka Kristo yafuuka malala gaffe yafuuka ekyomuwendo kye tulina okuwanirira ekintu ky'ogenda okukola bwe kiba nga tekiriimu Kristo nkwegayiridde tokikola ffe mu bulokole tulina kukola bintu ebigulumiza Kristo sifaayo abantu bayinza okuba nga bajerega abantu bayinza okuba batuvuma batwogerako ebigambo bingi baleke bakole batuyite binaye baagala neggwe fuba okuleka ettabaazayo ng'eyaka abantu bategeere Kristo bayibuli erina kyegamba mu Matayo 5:16 bayibuli egamba kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumizenga kitammwe ali mu ggulu ye Matayo 5:16 waliwo ebintu ebimu mukwano gwange ng'olina okubireka njagala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo wejjemu emikolokolo egyo egy'ekisitaani gye yakuyingizaamu ebintu ebitaleeta makulu ebitakugattako mu Kristo byekutuleko kakati bw'otokola bw'otyo sitaani oba omuwadde ebbanga kati tudisikasinga kigambo kiri temuwanga bbanga sitaani bw'omugamba nti yingira ssebo tuwuliraawo bw'ayingira tafuluma bw'ayingira tafuluma ekyo nkikugambye kakati ekintu ekirala era kyenyinza okukugamba bwe ŋŋamba nti towa sitaani ebbanga ntegeereza ddala ki ensonga endala towa sitaani ebbanga omuntu awadde sitaani ebbanga ye muntu waganyiza obulamu bwe okufugibwa obusungu toganyanga busungu kufuga toganyanga busungu kukulembera
obusungu kye kimu ku bintu sitaani byakozesa okutta amagenda g'abantu amangu ennyo. Tofugibwanga busungu. Bw'ofugibwa obusungu bugenda kukosa ebintu bingi nnyo. Obusungu bugenda kukosa era kufiiriza ebintu bingi ebitayogerekka. Obusungu buliveerenga gwani yennyini true nature eyo ey'omuntu oyo anyiize. Tokkiriza busungu kukukulembera. Obusungu bugenda kwonoona. Obusungu bugenda kufiiriza ebintu bingi. Obusungu bukendeeza obulamu bw'abantu. Omanyi lwaki obusungu buyinza okukendeeza okushatteringa your life, okukendeeza obulamu bwo? Ekyo kibawo olw'ensonga nti obusungu bufuuka asidi munda mu ggwe ne butandika okwokya okuva munda. Asidi ono bw'ayitirira olunaku lumu ogenda kufa ng'obudde bwe tebunnaba kutuuka. Obusungu tewali kintu kibbyeko bantu destinies nga busungu. Obusungu kyakulwanyisa, mulabewo kyayinza okukukozesa n'akulwanyisa ate n'akuwangula. N'olwekyo bw'oba oli omuntu yeekuulakuulako waya buli kaseera, sitaani oba omuwadde ebbanga agenda kukozesa ekyo akulwanyise paka lwali kujjawo. Mu butuufu abantu abamu bakikozesa nakikozesa ng'ayagala okulwanyisa omuntu asooka munyiiza. Kansooke nkunyiize. Omuntu bw'onyiiga n'okola ekintu, okola ensobi nnene z'otoyinza kuzza mabega. Okola ensobi nnene z'otoyinza kuzza mabega. Omuntu akunyiiza akuwamba era akuwangula. Ndowooza obusungu buno siyinza bwogerako leero ne mbumalako. Ku puroguramu endala enaddako era njagerako mu maaso bwe naba simaliriza. Si lwakuba sirina byakwogera, nze nina bingi nnyo. Kaakati wano wonna bye naakakubuulirako singa mbadde mbibuulira mu kiwonvu eky'omukisa n'omuliro ku layiti ebitutwalako ne wiiki, kubanga n'ebyokulabirako mba mbirina nga bingi nnyo. Kaakati sitaani bw'amala n'akizuula nti obusungu bwe bunafu bwo, akikozesa okukulwanyisa era n'akuwangula. Nga bwe yalwanyisa Musa, yategeera nti ekizibu kya Musa bwali busungu. Era Musa ekyamugaana okugenda mu nsi ensuubizi tekyali kirala kyonna, bwali busungu. Abamu nno bakola ensobi, balowooza nti bwe tugamba nti yagenda mu nsi ensuubizi balowooza nti teyagenda mu ggulu. Birina enjawulo. Ensi ensuubizi yali kuno ku nsi. Ensi ensuubizi yali kuno ku nsi, teyali mu ggulu gye gyali. Naye obusungu bwamulemesa. Ekintu ekimu sitaani kyakozesa okutta destiny z'abantu, okuyitibwa kw'abantu, bakiyita busungu. Waliwo omukyalo omu yali atukulira mu kibiina nga ntandika okuweereza. Twalinanga ekibiina kyaffe kye bayitanga Fishers of Men Evangelical Team nga kikulembera omukyala omu. Yali abuulira bulungi nga mukyala w'amaanyi ng'aliko amafuta naye ng'alina obusungu. Ng'aliko obusungu era nga bw'anyiiga buli muntu amulangira kye yali amukoledde. Gundi nakukola bwe nti, naggulira obugoye bw'abaana, gundi nalabirira omwana wo, gundi nakuwenga, naggulira emmere. Buli muntu ng'amulangira. Abantu balangidde ne bawulira nga banyoleddwa nnyo, ne bawulira nga ennaku ebula okubatta. Lwaki atulangidde ate mu bantu? Obusungu nga tebumwa kulowooza. Lwanyisa obusungu. Musumba, nze sirina kunyiigako. Nange nnyiiga. N'abantu ne Katonda anyiiga, ne Yesu yanyiiga. Naye kye ŋŋamba, tokkiriza busungu okufuga. Bayibuli egamba etya? Abefeso 4:26.
musunguwalenga naye temwonoonanga. Abefeso 2:6 ojja kusoma okolabe musunguwalenga naye temukola ki temwonoonanga enjuba ereme kugwa ku busungu bwammwe. Waliwo omwana omu waliwo system yali mukambwe ennyo mu kkanisa emu njerabidde singa mbadde kulayitira ndibadde njijjukira. Yali mukambwe ennyo mu kkanisa omwo najja afuna omusajja naye nga mukambwe ennyo. Abantu bano ne bakkiriziganya bafumbiriganwa omu nga mukambwe mu busungu n'oli mu kisunguwavu kati ne bafumbiriganwa ne bazaala omwana nga bamuyita busungu ng'agatta obusungu bwa taata ne maama n'ofunamu product emu. Era yanyiiganga ne bamusendase ne bamusuuba ne bamuyimbira ne bamukubira ne bamukakkanya nakkakkana. Naye lumu yanyiiga n'agenda mu buliri nga tewaliiwo amukakkanya. N'anyiiga n'afiira mu buliri. Bw'ogenda okwebaka ng'oli musunguwavu sitaani yabeera baddeewo mu buliri. Bayibuli egambye musunguwalenga munyiigenga naye temwonoona. Tokkiriza njuba kugwa ku busungu bwo. Program bagiyita Sumululwa leero. Oli mubuulizi w'amaanyi, oli muweereza w'amaanyi, okola bintu by'amaanyi naye obusungu bugenda kutta buli kintu kyonna Katonda kyeyateeka mu ggwe. Obusungu bugenda kukulemesa. Obusungu bufuge n'amagezi agatoogerekeka. Omuntu ng'osunguwala oba mutono ng'ekintu ekikunyiiza tosinga kintu ekikunyiiza bunene era obeeraawo ng'oli mutinitini bw'oti. Kyova olabe waliwo ebintu ebimu by'olina okuleka n'obanga atabirabye naye ng'ate obirabye. Naye obusungu ffe tulina okubufuga. Obufumbo obufudde olw'obusungu tobala. Relationships ezifudde olw'obusungu tobala. Omusajja alwawo katono okujja ng'oyimuka nze saagala byakumanyira ng'omukuba n'empisebo ng'otambula ogenda. Singa tebwali busungu abaana bangi mu famire bandibadde tebabonaabona nga tebali ku street. Singa tebwali busungu buno omuntu bw'atafuga amaka mangi gandibadde gakyagenda mu maaso nga manywevu nga mawanguzi. Abaana bangi bandibadde bakyeyagala ne bazadde baabwe naye olw'obusungu. Ndowooza obusungu buno nja kwongera mbwogereko mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga siina nnyo kimpapya naye njagala okwebaza weebale nnyo okungoberera. Nze Boaz tubadde ku program Sumululwa leero nve wali Mutundwe Kigagga zone ojjanga n'otulabako tubeerayo ku program nagibabuulidde dda. Mukama abonye omukisa tovanga mu nsi nga tolokose. Mukama kuume.